ka okumanya zaka erimu obulungi buluwowe maali eyo egenda eri baganda bo Allah be yasengeka mu Qur'an aga nti innama sadaqatu lilfukara walmasakini paka eri Allah gye yabakomya zaka eno tekoma kuggwe egenda ku baganda babalala teriyo ibada esinga bulungi nga ibada eva kuggwe ate negenda ku balala ng'egassizaamu abantu abalala tula Allah byaga nti wa fi amwalihim haqqu lis-sa'il wal mahrum mu maali yammwe mulimu emiteeko egy'abantu abo babasabye oba tebabasabye bo Allah yabawa omuteeko gwabwe mu maali yammwe kitegeeza ibada eno gyokola eva kuggwe ate negenda ku balala kati ibada ejjulu kukanga tekoma kuggwe ng'egenda ku balala bulungi bwayo buba bwasukka okusaala kukoma kuggwe hijja gyokola ekoma kuggwe okusiba kwokola kukoma kuggwe naye zaka egenda ku balala bwe bibanga egasa basiraamu nebagasa bannammwe ne bagaggawala nabo ne bagaggawaza abalala olaba emaali bweranda ibada eranda nga tekoma kuggwe egenda ku balala kati abasiraamu tebamanyi bulungi bwakuwa zaka ensonga emu ensonga eyokubiri eziganisiza abantu okuwa zaka albukhul obukodo oba omululu obukodo obwo n'omululu kasita guyingira mu bantu kubanga albukhulu sifatu madhmuma baganda bange ekitende ekyobukodo kivumirirwa si kyakuwaana Allah tawaanangako bantu bakodo n'abawaana n'ekitende ekyobukodo naye abantu ogenda okulabanga ekibagaana okuwa zaka albukhul bukodo butaagala kuga nti wakana fi lmadina rajulun kafiful ama waaliwo ekyalo ekitundu nga muwangaliramu omusajja kafiful ama talaba muzibe yasalu nasi yakeeranga ku makyanga ayita mu bantu bamusaddakire bafuneyo ke bamuwa kafifu talaba naye nga abantu b'omu kitundu omwo olw'obukodo be balina bamuwa bitundutundu bifisse byebaagala okusuula kasasiro bye bamuwa naye dhaata yaumin olunaku lwakya ne wajja mu kyalo omwo omusajja garibu eyali omugenyi n'agwa ku musajja ono muzibe eyali asabiriza abantu ng'agenda abasaba faataahu ragifan kamilan n'akwata omugaati mulamba oba chapati namba kale n'amuwa ekintu kijjuvu nga tamuwadde butundutundu buli fataajab muzibe sifunangayo omuntu yali ansaddakidde omugaati nga mulamba oba chapati nga n'abaleetera siniini enjala ey'amaanyi nga balima ebirime tebibala nga balunda ebisolo byabwe tebifuna mazzi nkuba n'ebikala byokka kati ekigaana abantu okuwa zaka albukhul obukodo omululu mutegedde obubi obuli mu mululu mu kyafa ekyo ensonga endala egaana abantu okuwa zaka alhasadu ensaalwa gye balina ku baavu nabo bagaggawale omuntu kino kimugaana okuwa zaka olinaga nti kisobola kukwata sente zange ate kuziwaayo bw'oliga ne bamubalira nabamugamba nti olina okuwa obukadde bubiri mu zaka alina obukadde nga 5 ne babaliramu ne bagaa nti obukadde bubiri 2 millions zojja ku bukadde nga 4 oba 5 n'alaba nga ozikwata ziweebweyo eri kimukwasa ensaalwa n'agaa nti sente zange nziwe ku muganda wange naye agaggawale kyekireetera olaba ensaalwa olaba abantu bwe bafuna obubi obuva mu zaka ne bafuna ne obutawa zaka ne bafuna n'ekitende ekibi ekyensaalwa baganda bange abasiraamu hadisi nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yagaa nti ma min yaumin teriyo lunaku yatlau fihi shamsu ng'enjuba evaayo illa wayanzilu fihi malakan kujonga Allah sa malaika 2 yakulu ahduhuma emu esabira abawaayo bawaddeyo zaka kubanga buli kanaku wateeka okubaayo awa zaka kusinziira ku ntambula y'abantu naye buli kanaku malayika 2 zikka
kwabo abawaayo bawaddeyo zaka oba kusaddaaka ng'emu esabega nti allahumma ay allah ati tukusaba owe ogaziyirize munfikan khalafa buli awaddeyo mukubisizeemu edduwa y'abamalayika fadduau lmalaika tustajab iwaza abamalayika zanukulwa endala newanika emikono ng'era egamba nti allahumma ay allah ati mumsikan talafa aganze sikwata kange gundi akalyako atya afuna atya ku sente zange talafa maali ye gigootaanye ye maali y'abantu gyolaba atisse konteyina nebula konteyina moroka ne bazikwata konteyina neyeyako omuliro agituusiza kale ekampala agitadde ku kizimbe aba yeebase mu tulo ne bamugamba nti ekizimbe kikutte omuliro talafa allah agigootaanya butawa zaka baganda bange ensonga z'okuwa zaka nsonga nkulu n'ensonga endala egaana abantu okuwa zaka be bantu abawa zaka okulowolereza be bagiwa nti bagenda kugirya eyo nno ndowooza nkyamu dhannu suui endowooza embi kwabo abawa zaka nti bwe tuwaayo zaka yaffe eno naye ngikwasa imaamu kasawuli agenda kugirya zaka era eriibwa buliibwa si yakutereka tebaga nti emyaka ena tusoloozezza zaka tulina obukadde bwaffe 4 zaka era eriibwa bagiwaayo kugirya abo allah be yagamba ebaweebwe so si yakutereka oge nti imaamu lulina kuwa zaka kati sente ziriwo mmeka esaasaanyizibwa kati abantu abawa zaka batyamba okugiwaayo mbwe sente zaabwe baimaamu bagenda kuzirya zaka bagiweera kukola mirimu so si yakutereka so si tekola kusevingibwa obuuze imaamu mwaka guli nakuwa 5 kati olinawo mmeka no ekyo kiganyisizza abantu bangi obutawa zaka n'ensonga endala yenjagala eddirira esembayo tugende ku nsonga endala lwaki abantu tebaagala kuwa zaka abantu ekibagaana okuwa zaka abagisolooza bennyini tebamanyi kugigaba tebamanyi bikwatagana ku zaka omugagga agenda n'ayita omuntu gwe yeesiza oba muwalimu obanga alina kyamanyi ku ddiini n'amugaa nti mbaliramu zaka n'amugaa agimbulira ebyobugagga byo n'amubala ennyumba mwasula n'amubala kiki akati haji agenda omusajja agenda omumutematema n'amugaa nti haji maze okukubalamu oli wathe obukadde 2,000 n'amugaa kiki n'amugaa nanti kati wano emuyenga wosula puloti nyumba bagitunda obukadde 8 kati ennyumba esulwamu omuntu ng'agisulamu tewa zaka tebagiwamu zaka kati abantu abatamanyi zaka kweteeka mu field ey'abantu abaagala okuwa zaka omusajja lumu yatwala omu gwayita omuwalimu we ku faamu y'ente n'omusajja alina ente mpitirivu ayagala kuwa zaka n'amugaa nti seeka mpaamu ntya zaka n'amugaa nti okusalizaawo bwe zityawo ezo zonna ezo zetugenda okugjamu zaka omusajja n'agaa kiki ng'ente zasongako ziringa 50 n'amugaa seeka nja kuddamu enkya era baava ku faamu nga ne zaka tagiwadde kati zaka bwetyo si bweweebwa tebagibala batyo kati abantu babalira bubi abantu zaka ne babatiisa okuwa zaka olina abala emmotoka y'omuntu ey'obuyonjo ey'okwevugiramu nayo n'agibala olina amubalira ennyumba gy'asulamu n'agibala zaka n'amugambe nti tamanyi nti zibeera mmeka ze batoolamu zaka akati osongera otya omuntu ku faamu n'omugaa nti okusalizaawo booti ente zimala kubeera mmeka ebyo nabyo tugenda okwogerako mu musomo gwaffe guno obwennyini bwa zaka tumaze okutegeera obubi lwaki abantu tebaagala kuwa zaka naye ate ebirungi ebiri mu kuwa zaka biyitirivu sookera ddala etuusa omuntu mu kwesiimisa allah neekusembeza mu bumu bwa allah alqurbu min allah obeera wa kumanjo eri allah almaru fi dhilli sadaqati yawma alqiyama omuntu agenda kubeera mu ambuleera y'okuwaayo kwe ssente ezo zawaayo zaka ku yawma alqiyama yawma la dhilla illa dhilluhu olunaku olutagenda kubeerayo kisiikirize kya kirala kyonna
kujawo ngaoli mwambulera ya Allah kuwa zaka. Atanmiya buli wowa zaka emaali yo Allah agikubisa. Ani mumwe ayagala okukola bizinesi nga tegenda maaso bwekyawatandika n'emitwalo 8 era oli mu 8 naye zaka mubyekola emaali etutumuka yeyongera maaso. Gwe buuzaako ku bantu abawa zaka mu butuufu bw'okuwa zaka. Ogenda omumubala guno luli waaba yawa emitwalo 8 agenda okuddamu okuwa ng'ali mu kakadde kamu emitwalo 2. Kyebayita tanmiya ziyadatul baraka. Allah gwe kennyini okwongera emikisa mu maali yo mu baana bo, maali yo n'agiteekako olukomera. Ebyo byonna byonna falawula idh dakhalta jannataka kulta ma sha Allah. Ekyafayo ekyo mu suratul Kafi mukitunuulire. Obusi obwaleeta emaali yo n'okusaanawo kiki? N'atuuka okubeera nga emaali yonna Allah egisaanyaawo. Kati Allah aleeta baraka mu maali yo, gwe kennyini n'akwongera emikisa mu byokola, hatta n'abaana bo ne batuuka okubeera nga bw'oliba ojjula okusembulamu obwensi bagenda kusanga ku byobugagga ebyo. Wakaana abuhuma saliha. Musajja oli Allah gwatunyumiza mu kyafaayo suratul Kahfi, Musa ne Hidhiri nga batambudde batuuse wansi ewali ekyobugagga Allah kye yabakuumira abaana bano. Naye mu nsonga Allah ze yannyonnyola lwaki Hidhiri yagamba Musa bazimbe ekisenge kino babazeewo ennyumba eno, Allah yaginnyonnyola. Wakaana abuhuma saliha. Taata w'abaana bano abaali abato abaalekebwa wansi eno waliyo ekyobugagga. Hidhiri agamba Musa bazimbe ennyumba abantu baleme okulaba ebyo, abaana bano bakule basange emaali eyo. Olwali lutunuulira abantu babalako balaga nti egundi yali mugagga mu gy'ekinaana. Oli ne bakolaga bulazinga emipiira gy'emmoroka yagiwanikana ku nnyumba kwasula nti oyo guulaba yavuganga Benzi. Obugagga Allah yabusaanyaawo n'abaana tebabusanze. Naye wakaana abuhuma saliha. Mugende musome tafsiri ya aya eyo ennyonnyola obulongoofu bw'omusajja obwo bwe yali alina. Mwe mwali okuwa zaka, mwalimu okuwa zaka. Allah n'akuuma emaali eno n'abaana ne bagisanga. Ani mumwe ayagala okuleka abaana be alatan yatakaffafuuna nnansi nga baavulunkupe obaleke mu nsi nga bagenda kusabiriza bantu bwe bagenda kubeera abaana ba ku street? Si kyekitukozesa ssente ne tugenda ne kubi eyo ne tubeera mu nsi ezirimu obunyogovu, ne tubeera mu mawanga ne batujerega ne batuvuma kunoonya ssente nga tuzinoonyeza zadde. Kati mwagala ezzadde lyammwe lireme kuganyululwa lifuuke ezzadde ery'oku street. Buli wonoowa zaka Allah ajja kukuumira ezzadde lyo n'emaali eyo agikuumira abaana bo bagisange nabo babeera abagagga, naye nga kiva eri ku ggwe ku bulongoofu bwo bwe wali okola. Obulungi obulala obuli mu kuwa zaka sidikul muzakki. Zaka eno etuusa omuntu okumuyisa omuntu ow'amazima ddala awadde zaka. Sidik ebigambo ebyo emaali ng'eyagalwa almaal mahbubu fi nufuusi. Abantu baagala ssente wano mu mitima gwabwe. Oli okuzibalako obazibwa ati n'aluma ku lugalo n'abala, ekyo kyokka omuntu kimuleeta akatuuyo. Naye omuntu okukwata n'agaa nti mulimu omutemu mmeka nti ssebo kakadde kamu kitundu mu byobugagga by'olina n'akakwata, omuntu oyo atendebwa n'ekitendo eky'okukakasa Allah kye yamugamba nti maali yo mulimu zaka. Sidikul muzakki. Akati baganda bange abasiraamu, ebirungi ebiri mu kuwa zaka biyitirivu nnyo, tebisobola kuggwayo. Era balabye nnyo abafiirwa empeera nga bateekeddwa okuwa zaka ne batagiwa. Akati njagala tutunuulira ebintu bino bisatu bikulu nnyo mu kuwa zaka. Ekisookera ddala, tulina abantu nga balina ssente enkalu, ne tubeera n'abantu nga balina emaali ya busuubuzi, ne tubeera n'abantu nga balina emaali ya byabulime ebiva mu ttaka, alima mulimi. Tubeera n'abantu nga balina ebyobulunzi. Bantu abo bawa batya zaka. Ekikulu ennyo ku muntu alina ssente enkalu ekitunuulirwa ku zaka ye savings. Senga omuntu abeera ne ssente enkalu
Dinga zonna buli wazifuna bwati expenditure gyakozesa temulekera 10 omwaka gugenza okuggwako nga talina wadde 10 kyasigaza. Fahadha la yuzakki oyo tawazaka kuba talina ekikulu oluvannyuma lw'okuggwebwako omwaka ku muntu alina ssente enkalu. Tutunuulira savings ozo savinga ki? Awo mwetegerezeewo nnyo abasiraamu, era kyekitusumbuwa mu butamanya kuwa zaka. Bakusasula akakadde, niwe bamala okusasula akakadde savingiwo nojjako $25,000, $75,000 n'ogitereka. Tugenza okumalako omwaka ng'ozze otereka $75,000 savingi. Ezo ze tukwata ne tubala bwe zibanga zigenda mu niswabu. Niswabu kyekigero ekitunuulirwa omuntu kwasinzira okuwa zaka. Niswabu ekyukakyuka. Niswabu tebeeraawo, si aya ya Kulaani. Aya ya Kulaani yeetakyuka, niswabu ekyukakyuka. Ekyukakyuka etya? N'enkyukakyuka ya ssente bwe zitambula mu ggwanga nga bw'olaba ddoola. Kubanga niswabu nabbi yagitugerera n'agituwa. Tubala grams 85 eza golodi. Kati gwe bw'omanya golodi, ekintu kino kyangu nnyo ekyokubala niswabu. Ne bw'oba ogenze ku ssimu zino eza smartphone n'oteekamu nti gulaamu ya golodi egula ssente mmeka times 85, ky'onooba ofunye ze ssente ye niswabu kweba eyimiridde mu kiseera ekyo. Kati niswabu ekyukakyuka okusinziira akatale k'ensi bwe kaba kayimiridde. Golodi agula ssente mmeka? Kyetugambye nti niswabu ekyukakyuka. Kati omuntu ono alina ssente enkalu azze asevinga, ne tuzibala oluvannyuma lw'omwaka. Tugenza okulaba ng'alina ssente eziweza niswabu okusinziira mu kiseera ekyo. So si niswabu tebeeraawo nti yo tevaawo. Kyovulaba njigeraageranyiza nti niswabu muleme kusuubira nti tekyukakyuka eringa aya ya Kulaani. Kulaani aya etakyuka, yo nga Allah bwe yagissa bwetyo bweri. Kati niswabu ekyukakyuka okusinziira akatale k'essente bwe katambula. Leero ojja kusanga mu katale nga gulaamu ya gold egula ssente endala. Osanga omwezi ogujja ng'ekyuse, esobola okukka niswabu, esobola okulinnya. Kyobulaba omuntu yali badde abuuza niswabu ennaku zino eri ku ssente mmeka? Kati abantu ababalirizi mu zaka baba bakimanyi ekyokkola. Naga nti bw'oba ne $1,4 n'ekitundu nga ozirina okudda waggulu ngeza bugeza mba kyakulabirako, olina okuwa zaka nga mu buli $1,000,000 otolako $2,000 n'ekitundu. Manya Allah yatwagaliza okuwa zaka ku $1,000,000 embweti ey'essente otoolako $2,000 n'ekitundu. Akati baganda bange zaka kintu kyangu era etulemera bwereere okuwa. Kakati gwe kubamu ekifaananyi omuntu ng'alina $4,000,000 azze asevinga, tugenza okukisanga omwaka guweddeko ng'alina $4,000,000 nga buli ku $1,000,000 twagalako $2,000 n'ekitundu. Aba alina kuwa ssente mmeka? Ku zaka okwo kuliko $10,000 gyokka ku $1,400,000. Can you imagine? $1,400,000 bw'obanga z'olina nga ye niswabu ogwamu ogenza okusevinga $4,000,000 ozirina $10,000 gyojjako. Mpa kyakulabirako $10,000 ze zivaako, kuba buli $1,000,000 twagalako $2,000 n'ekitundu. Naye gwe can you imagine ku $1,400,000 Allah n'agamba nti waako omusolo gwa $10,000. Ani mu asobola okusuubula ebintu bya $1,400,000 ng'abijja ebweru, abijja China, abijja Dubai, n'asasula omusolo entebe, n'asasula omusolo gwa revenue ng'asasula $10,000. Bayinza n'okukubisizaamu nga $1,400,000 by'oguze $1,400,000 by'osuubudde
ate baagala miliyoni 16 osobole okuyita nakawa naye ngeri wabiguze miliyoni 4. kakati baganda bange ezaka ya Allah nyangu nnyo. Emabega eri nalingulako emmotoka e Japan nga kamotoka kaali awo nga katono bwe kati, naye ngeri e Japan mu kiseera ekyo mu mwaka ndowooza yali 2014 nga kagula $5 kajja e Japan, okagula obuguzi e Japan $5, naye tugenda okukubisaamu wano omusolo gwa wano okukayisa okukaleeta nga baagala miliyoni 8. kakati zaka ya Allah teyagala nti sente zammwe zibaveeko, wabula Allah kiri kyayagala kuteeka mu nkola mateeka ge. Ekyo Allah kye yabagerekako muteeke mu nkola. Allah teyagala nti sente zonna z'olina eza zaka. Kati Allah kati mugaana nnyo okuwa zaka, naye Allah abatugamba nti sente zonna z'osevinze omwaka bw'ozikwata n'oziwaayo mu zaka. Wali baddeyo omufa akkiriza n'awa zaka, naye ne bakugamba ajjako 2.5 ku zaka. akati ekikulu mu sente ezo enkalu savings gwe tubala oluvannyuma lw'omwaka, ate ekikulu ku mmaali y'obusuubuzi kapito. Edduuka lyange lirimu kapito obukadde 10. kati obukadde obwo 10 tutunuulira ku muntu ono omusuubuzi, tutunuulira ku muntu omusuubuzi atalina sente enkalu, tubala kapito. akati baganda bange abasiraamu okumanya Allah yatwagaliza okuwa zaka, senga omuntu abeera n'obukadde 10 nga bwalina obukadde obwo 10 zaka erimu gyateekeddwa okuwa miliyoni 2.5 ku bukadde 10. Allah ayagalako miliyoni 2.5, tayagalako miliyoni 10, miliyoni 2.5 senga obeera n'obukadde 10. kakati kyetuliko kyeki bino bikulu mu zaka. Tugambye omuntu alina sente enkalu tutunulira savings, alina ng'alina business tutunulira capital. Kati wano mu dduuka otunda gomesi anoga nti aseeka ndi mbukadde 8. Capital wange wa bukadde 8 kyekikulu mu kuwa zaka. Bwe tugenda ku bisolo muwendo, tuvudde kuwa sente enkalu ne tugenda ku musuubuzi bano abalina amaduuka alo abali mu akeedi, mwe betwogerako gwe tukutunuulira kapito nti se konteyina 10 kapito alimu sente mmeka, konteyina z'osuubudde olwaleero z'oleese bw'otutuuka mu dduuka alyo osuubula masimu kapito waayimiridde mu mmeka, tina obukadde 6 ye kapito. Katugamba nti ekikulu mu bintu bino ebikalu kapito gwe tutunuulira gwe tubala. Abantu abamu ate abalina ebyo ebintu ebikalu bagenda ne babala zino sente ze bateeka mu seefu, naga seeka wojjidde omwaka guweddewo naye ninawo emitwalo 3.5 obampa n'omugaa kiki ng'otunuulira edduuka lijjudde ebintu naye olw'okuba mbu zino eziri mu seefu zaabala ninawo emitwalo 8.5. tutunuulira kapito. Kapito oyo ali mu dduuka ayimiridde ku bbeeyi ki? Kati omuntu bw'aba ayagala okuwa zaka mu dduuka eryo ayise seeka n'atunula bw'ati, mutunzi wa supeya oba mutunzi wa tayirozi oba mutunzi wa ndabirwamu ali awo ku mukwana akeedi asuubula gomesi, tubala ebintu ebyo nga tubibalira ku muwendo kwe yasuubulira. Kumanya Allah mwenkanya, okumanya Allah tayagala sente zammwe zonna mugambe nti tuziwaddeyo, tubala okusinziira ku renti kw'osuubulira. Kyenga otunda gomesi kyokulabirako, gomesi zo zitunda emitwalo 8, ozituusiza e Kampala zitunda emitwalo 8. Ffe tukubuuza bubuuza nti wasuubulira ku sente mmeka? Nuga nti bwe nali nsuubula e China nga nzijja e Dubai
nsuubula emitwalo 3 kwetubalira ku renti okwo, so tetujja kgenda eno ate gwe kwosuubuliza ku mitwalo 8. Kyobola nabagambye wali mu nsonga eziremesa abantu obutawa zaka, be babalirizi ba zaka abeefuula nti bamanyi gye bali ate nga tebamanyi. Kati tukuzza ku renti kwewasuubulira, so peeyo ne wali omuleeta womusuubulira so si kwosuubuliza gwe. Kati ekikulu ku muntu alina ebintu ebikalu capital, so si zino sente ziri mu seefu, zino eziri mu seefu tuzibala nga tuzongereza ku kino, ezo eziri mu banka zoterekayo. Ekirala ku muntu alina nga ye alina bisolo tutunulira muwendo. Omuntu bw'aba mulunzi wa mbuzi ng'ayagala kuwa zaka, alina okuba nga bw'atandika okuwa zaka atandikira ku mbuzi 40. Kasita ziwera 40, idha balaga 40 zimala kuwera 40 paka ku 10 ana olwo alina embuzi 8 ng'ajjamu embuzi. Ate bw'aba wante alina okuba nga ente ezi zimaze okuwera ente 30. Alina faamu, alina ente 40 kasita ziwera 3, oyo yatandika okuwa zaka ey'ebisolo gye tuliko zaka y'ebisolo. Embuzi 40 bwe ziba nte 30. Kyokka ate raba Allah okumanya yatwagaliza obulungi bw'okuwa zaka n'atugaa nti ente eza 30 ate tokwatamu nte 3. Bagamba ojjamu eri gye bayita tabiya, egoberera nnyina waayo ku ttale gy'otoolamu yezaka gy'otoddemu, so sa ate kukwata maama weeno n'ogaa nti hahaji ng'olina ente nsava eyo ennene eyo Allah gy'ayagala. Bagamba eno tabiya. Olwo gye tutuuka ku ddala etuga musinna enewezezza omwaka, so si kukwata kyebunagambye oli nti oyo yatwala mwalimu we n'amutwala ku faamu y'ente n'amugaa kati seeka ente oziraba mpa ntya, n'amugaa nti okusalizaawo zingako yezaka. Olaba Allah bw'akugaa nti jjamu eno ennyana egoberera nnyina waayo ku ttale, akati zaka nyangu. Bw'abeera nga mulimi tutunuulira kyakungudde, wa atu haqqahu yawma hasadihi, amala kukungula. Bw'otaleeta omusajja ku musiri gw'ennyaanya ng'okyazigina obwaseeka olowooza nyimiridde ntya wano, n'omugaa eddagalo ligula sereme kampozi olaliko mubalirira obuntuntu. Musajja atugenda okuvawo atunuliririza eddagalo olusi yazewoze na kwewola nazo zimubalidde. Amala kukungula. Obalira otya omuntu essente ezaka mu birime nga tannaba kukungula? Tokimanyi nti omuzira gusobola okujja ebyo byonna byasimbye entungulu entangawuzi, omuzira ne gubisaanyaawo, amala kukungula. Kati mu kukungula tutunuulira kyakungudde. Bw'abeera awezezza kilograms 650, laba wajjamu ekimu eky'ekkumi, kilograms 650. Abamu abamanyi bagamba 7, naye ekigero 650 kasita azikungula. Bw'otalumba omusajja alimye ennyaanya ze afunye endebe 7, n'omugaa nti waatu haqqahu yawma hasadihi, lwe bakungula lwe bawa. Omuntu akungudde ennyaanya endebe 3, abantu batuuse ku levu ne baweesa n'omuntu zaka ali madoodo. Tutunuulira kyakungudde kino kivuddemu sente mmeka? Waliwo ebintu nga tebipimwa. Sisuubirangayo kiro zipimwa ku muntu akungudde doodo oba nakati, teriyo mizaani ya doodo. Wabula bw'amala okukungula nakati, sente zino zaafunyemu zenkana ki? Olwo nga tumugaa nti okungudde bwoti ne bwoti. Bw'abeera tateekeddwa kuwa zaka nga bamugamba nti saddaaka, akthiru min as-sadaqaati, yitiriza ku saddaaka bwe tonnaba kutuuka kuwa zaka. Wabula Allah bw'anaakutuusa mulengi bweti, niswabu yo neewera bweti,
ojja kubeeramu abo abawadde zaka. Baganda bange abasiraamu okumanya zaka nkulu nnyo. La tusqitu bimauti ahadin, zaka tekuvaako olw'okuba wafudde. Bw'oba obadde olimu abo abateekeddwa oggiwa, zaka tekuvaako olw'okuba haja afudde. Haja ofudde ng'olina emaali naye ng'obadde towa zaka, zaka tesirika neekomaawo olw'okufaako era eggyibwa mu ttalika. Mu byolese eby'obugagga olaamye tokiraamye evaamu, ekiraga obukulu bwa zaka. Singa omuntu agaana okuwa zaka neyeesirikkiriza naye ng'ateekeddwa okugiwa mukakatako mwaka guno n'atawa naga alonda obuzibu yatuleetera mu nsi buno obwa covid ng'era okwala sente z'owa zaka naye ng'ateekeddwa okuwa niswabu agirina, ne tuyingira mu mwaka omulala nga tawa. Kusigala wano fi dhimmatika, mugwa gukuli wano mbalago. Tukubala omwaka guno ne tukubala n'omwaka guno kasita gubanga nagwo guweddeko. Abantu bangi balina amabanja aga zaka nga tebamanyi. Oluusi obugayaavu, oli ateekeddwa okuwa zaka emukakatako okugiwa naye olw'okuba bambi mugayaavu mwaka guno teyawa naye ng'ateekeddwa okuwa. Ne guli kakati omuntu bw'atasuubira nti olw'okuba guli gwaggwako nga siwedde alhamdulillah sijja kuwa zaka. Teva ku muntu nakufa, teva ku muntu olw'okuba guno omwaka gwakola ki gwayita. Bw'aba njogera ku abo abateekeddwa oggiwa, so soogera ku muntu nti akati nafunye sente maze emyaka 8 nga siwa zaka. Twogera ku muntu ng'abadde asaana okuwa zaka n'atagiwa okufa ne kumusanga nga tawadde, tugijja fi tarikati mu ebyo byalese ng'abadde ateekeddwa okugiwa. Njagala mu kootinge bulungi, quote me well, njogera ku muntu nga zaka abadde emukakatako okugiwa. Wano nno tulina abantu bangi abateekeddwa okuwa zaka naye nga bagayaala, be ba directors ab'amasomero. Amasomero gavaamu zaka basebo. Nti alina essomero asolooza mu baana omwaka mulamba obukadde 4,000 n'asaasaanyako, n'asasula emisaala gy'abasomesa, n'asasula biiruzi. Agenda mwana wattu okumalako omwaka ng'asevinze awo obukadde 4. Abantu ba directors ab'amasomero bagayaliridde nnyo ekigambo ky'okuwa zaka. Tukuba oluvannyuma lw'omwaka ng'omaze okugjako gino emisoso. Nsasudde abasomesa teri amanja, nsasudde abakozi b'essomero teri amanja, nfiisiza obukadde 2 ebyo kwe twagala. Nitugaa nti obukadde 2 kuliko millioni 5 zigenda eri mbaki abo Allah be yagamba zibaweebwa. Innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin. Kakati obuzibu bwe buli nga mmaliriza, obudde tebuweddeyo obudde buweddeyo munansonyiwa. Mbadde ndi ku nsonga ezo, Mungu wanaaba atuwadde, saagala kusussa budde wano, naye zaka tulina okugiwa mu mpentuufu kubanga nabbi yagitubuulira tugiwa tutya. Mbabuulidde niswabu ageraageranyizibwa atya. Mbagambye tubala grams 85 ku niswabu ya gold. Bwebeera nga niswabu ya feza kitegeeza silver, tugibalira ku grams 595. Silver abeera wansiko ate gold abeera wagguluko. Abagala okumanya empaya zaka entuufu, kitongole kyaffe kya Salifa Charitable Organization kugimu ku mirimu gye kikola okutegeeza abantu zaka ebali bwetya, tugiwa tutya, tugiwa muki, tugisaasaanya mbiki. Essimu 0701 32 74 64 oba tukufuna ku Facebook kasona oteekamu Salifa Charitable Organization. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadde mukadde waffe Sheikh Salim Bosa tumwebaza okwongera okutaggu. Mukadde waffe Sheikh jazakallahu khaira omusomo guno. Sheikh ninamu ekibuuzo awo mukumaliriza. Ogenze n'otugamba nti omufu
waba abanjibwa zaka agiwa. Sheyi omuddu Allah yamujjula naye ne tukizuula nti emyaka gye gyonna yali tawa zaka. Kati katubale mu myaka 2 nti yali tawadde zaka. Bwe tukizuula oluvannyuma lw'ebbanga tukkirizibwa okumuweerayo zaka oyo. Mpozi sheyi n'ekirala waliwo otugambidde ffe abakozi abakola salale okuwa zaka. Sheyi weesanga nti osobola okusevinga kituufu naye towards the end of the year sente n'ojja ate n'ozikwatako. Sheyi mba nkyakkirizibwa okuwa zaka oba onsigala mpa sadaka eya bulijjo. Aisha tubintwa. Ekisookera ddala omuntu afuna salale awaatya zaka bw'oba bakusasula omwaka mulamba ofuna buli mwezi omwaka gye myezi 12 twagambye ekikulu ye savings. Bwe zibanga ssente zonna ze bakuwa zonna zikugendako n'oziteeka mu expenditure yo zonna nga tosigazaawo nga tolina kyosavinga kitegeeza gwe zaka tekakatakukuwa. Naye singa ofuna salale n'ojjako n'osavinga kati awo gwe oteekeddwa okuwa zaka. Asavinga bw'omanya nti omwaka gugenza okuggwako nga nsavinze sente bwe ziti ate kati njagala kugula poloti, sooka oggyemu omusaala gwa Allah. Sooka oggyemu omusaala gwa Allah. Sente ziriko ntono tingi zisigadde osasula ku poloti. Naye omuntu bw'aba awa ng'afuna salale kino temugayaala ne mugaa nti afuna salale yetawa zaka. Tutunulira kya savinga. Ekyo kya savinga ekyo kye twagalako zaka. Akati ayinza okugaa nti ate naazi savinga ntya akati bw'amala okulaba nti omwaka gwonna buli mwezi bansasula nina okuwa zaka ya $40. Ekyokulabirako bw'afuna omwezi mu mwezi jjajja okufuna ng'ajjako $40 ng'awaayo kuba zaka omuntu bw'aba alina ssente akkirizibwa oggiwa ng'agiwera omwaka ogujja mu maaso. Okukkirizibwa oggiwa mu maaso kikyentegeeza oggiwa mu maaso. Singa omuntu abeera mugagga yawadde zaka omwaka oguwedde omwaka guno ssente n'abanga niswabu ddala agirina naye nga olwo obwetaavu bw'okuwa zaka akkirizibwa okuwa zaka ey'omwaka ogujja ssente senga aba azirina. Akati naawe afuna salale bw'oba ogamba nti ssente zino ate genda kugira bwenti ne bweti tuga nti bw'omala omwaka mulamba bw'onooba osavinze zijja kuba ssente bwe ziti kati banaakusasula omwezi kwatako bukwasi nti zaka yange nteekeddwa kuwa $50. Bw'onoofuna bakuwa kakati abamu bafuna $1,800,000. Bantu bafuna ssente nga babasasula $4,000,000 balina n'allowance. Kati n'allowance oyo beera kiriya nnyonnyola sheekhe nti nfuna bansasule $2,000,000 ne bampa n'allowance. Ibi byonna tubigatte n'ensavinga bwenti ne bwenti. Sheekhe alimu okutya Allah ajja kuga nti bala booti ne booti jjako kino owe zaka. Ekyo kikulu. Akati ekyomuntu okuba nti afudde abadde tawa zaka naye ng'abadde akakatwako okuwa zaka ng'emaali weeri ssente ezo tusooka kuzijjamu mu ebyo ebyalese eby'obugagga ne tujjamu mu ttalika ye gy'alese ebyo ebifuuse ebyabasika nga tebannaba kubitwala tusooka kujjamu mutemu ogwo. Okumanya zaka yalaga wala al-majnun omuguwa eddalu as-sabiy omwana omuto bwe baba ne ssente bawa ssente zaabwe zijjibwamu zaka. Mulaba amajinunu omuntu omugwa eddalu gayiro mukallafu tavunwa na mateeka ga ddiini naye ate bw'aba ne ssente eziweza zaka tuzijjamu tutya kuba omuntu ayinza okuga ate omugwa eddalu ate omwana omuto essente ziri taata we ayinza okuba yali binojjo n'aleka essente n'aleka kampuni kyokka omwana gwe yalekera ateekeddwa okumusikira muguwaki oddalu. Ffe tukwata ku ssente ziri tetwagala ddalu lyono tukwata ssente z'ono ze tubalamu niswabu eyo ne tujjamu negenda eri abantu. Ayinza okubanga kampuni taatawo yakulira Coca-Cola naye omwana gwe yaleka muguwa ddalu tamanyi nabiri kuki ku nsi. Kati ffe tubala mu kampuni magoba aki geekoze
nitujjamu wadde sente z'ono mugodi oba omwana omuto musajja ayinza okuleka ebyobugagga naye ng'abirekedde omwana muto mwana bujje bw'otaga nti sente za mwana bw'alimala okukula neyeesalirawo oba awazzaka oba aliwa yalimanya gwasigaddewo ng'ozirabirira kasita sente ziba za mwana oyo asigaddewo gwe kasita niswabu ewera jamu niswabu eyo otolemu ki otolemu zaka ekyo ekiraga obukulu bwa zaka nti abasiraamu bangi bazanyira nnyo mu mpaji eyo ate ne balulunkanira empaji eri esembayo kubanga erimu okwambaza ebimuli n'okulinda n'amataali ku kisaawe entebe naye neeya zaka era eba kubanga naye yalimu amataali ng'abantu bwe bagagala nti bw'owa zaka bakubira amataali okuva ku muzikiti n'owuuba ku mukono mu kibuga senga abantu bagireeta aga omwaka guno balina okunkubira ku ttaali so nga ebyo byonna abantu bye bakola temuli ebyamataali ekikulu kutukuza maaliyo obe nga ogiwadde owaddeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mwannyinaze Aisha Passionate nja kusaba naawe oteekeko omuzindaalo gwo tuwulirize ekibuuzo kyo insha Allah. Mwannyinaze Aisha Passionate nja kusaba oteekeko omuzindaalo gwo tuwulirize ekibuuzo kyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone here. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzikirize mpe special salam ewa kojja wange Sheikh Salim Bozo kyange sebo. Nyabo. Nze mbadde mbuuza alhamdulillah. Ekibuuzo ekisooka bakizemu alhamdulillah emyaka anyone can pay zaka. Kati nze mbuuza nsobola to maintain zaka ekigero kye natandikirako okutoola zaka kange ze natandika n'omuwendo ogwa waggulu gwe nnyinza nina okumaintaininga oba I can reduce in case Allah angeredde alhamdulillah. Ekirala shehe nsobola okumaintainingira abazadde bange zaka yaabwe nga mbaweerayo though they also pay zaka. Nempa zaka eyo alhamdulillah family yange inshallah nga nfumbiddwa bazadde bange ne bamuleko abange alhamdulillah benina kuza I have some 12 funds alhamdulillah. Akati ekisookera ddala zaka to maintaininga nti mpa bwekiti kisinzira sente z'olina tugambye tubala capital kwoyo omuntu alina ebintu ebikalu omusuubuzi bw'abeera nga alina sente nkalu tubala savings kati oyinza osangibwa omwaka guno nga capital walinye ng'ate luli wawe emitwalo 40 ng'omwaka guno ojja kubeera mu kakadde kati kisinziira kyozo savinga kisinziira ne capital abadde ayimiridde ati zaka bw'oba ogiwa mu maaliyo so siga nti mpeeredde bazadde bange omuzadde we naye tumubala bibi alina biki ebyobugagga byalina bivaamu zaka ateekeddwa okuwa zaka oba tawa. Ekirala abantu kye bakola ensobi waliwo abantu nga tebatukakatako kuwa zaka. Abantu bo ezaka yaffe maali yaffe tetugibawa nga bo gwolina obbalabirira nga bazadde bo tokwata seenoga nti seeka nabazeemu omwaka guno nina okuwa zaka ya bukadde 2 naye ngenda bbuwa taata we kikkakatako okumulabirira olina zaka oba tolina zaka it is a must okumulabirira. Kati oyo tebamuwa zaka ku ssente zo eza zaka oyo kikkakatako omulabirire maama wo mukyala wo. Kakati ate omukyala mu shariya bw'abeera mugagga yakkirizibwa okubala emaali ye bw'ebaamu zaka awe ku musajja kubanga omukyala takakatibwako kulabirira muki musajja. Kati abantu nga bakkakatako okubalabirira tokwata ssente zo ate n'okola ki noga nti zaka yange eno ku luno ngenda giwa mukyala wange. Mukyala gwe kikkakatako omulabirire olina zaka oba tolina oteeka okumuwa kati tomubalira ku zaka toba kuba na zaka. Tewalirabiridde taatawo tewalirabiridde maama wo kati zaka tugibala gwe mu byobugagga ebibyo oba mwana yalina emaali ye oba mukyala alina emaali bonna tujja tubala. Era oli bw'ataga nti zaka mu famire omwaka guno ffe tugenda kuwa tubala muntu senga kisangibwa mu famire nga taata alina ssente nfanfe nga ne maama alina ssente tezibalwa nga waliwo n'omwana omulenzi omukulu alina ebyobugagga buli omuntu mubala lulwe
netugaa nti ono zakaye ateekeddwa okuwa $2,000,000 ono zakaye wakakadde tugenza okusolozaawo mu famire nga famire y'omuntu ewomu bweti basobola okuleeta zaka ya $15,000,000 zigende eri obusiraamu ne bazikwata ne bazireeta ne tugaa nti alhamdulillah zino sente ye zaka evudde mu famire eno batuwadde $10,000,000 tuzitemyetemye tutya nti atukole bwe tuti waliwo abaagala okukola waliwo abavubuka waliwo abali abasibe waliwo batulabul ilmu abali egindi tuweeko gundi ono gundi alina ekizibu mu mbeera efaanaganako bwetu so zaka tuleme kugizanyiramu era bw'oba tumanyi kubibala funa abakugu bakubalira ezzaka oteekeddwa kugibala otya osobole okuwa Allah kubanga zaka ibaada nga bw'olongoose swala mu kugisaala